Ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi guno minisita w'amawulire n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Baryomunsi ng'asinziira ku ssengejjero ly'amawulire ga gavumenti mu Kampala yayanjula enteekateeka y'okulonda kw'abassentebe b'ebyalo abadde bamaze ebbanga nga tebalondebwa okuva ekisanja kyabwe lwe kyaggwako. Yazaayo obululu obwa LC1 ate ekitongole kyaffe ekya Electoral Commission kijja kuba kirangirira olunaku lwe tugenda okulondera abakulembeze baffe Baryomunsi yategeeza nga akakiiko k'ebyokulonda bwe kajja okukozesa enkola ey'obuuma obwaleetebwa ekitegeeza nti enkola ey'okusimba mugongo yakudibizibwa era n'asuubiza nti akalulu kano kakubeera ka mirembe. Kati olwaleero tutuuseeko mbyalo ebyenjawulo mu disitulikiti Wakiso ne twogerako n'abalonzi ne batunnyonnyola engeri gye balindiridde okulonda kuno. Ekyokutegekeramu okulonda era Electoral Commission eringanga ezizza mu mitima gy'abantu kubanga abantu babadde bayayanira nnyo okulonda okw'abassentebe kubanga kwe bukwatira ddala ku muntu wa wansi era bwe buweereza obusookebwako era ekifo ekyo ekya ssentebe w'ekyalo n'olukiiko kifo kikulu nnyo. Tulwete okugenda mu leesi ate kirungi nnyo ekyokulonda kye bataddewo naffe kituyambako ng'aba chairman okumanya abantu be tukolera batusiima. Bano bagamba nti ekiseera kye bamaze nga tebalonda bassentebe ba byalo kitaddewo obwetaavu obw'enjawulo mu bitundu byabwe kubanga obuweereza tebukyatuuka ku bantu. Kati ensonga eddako gavumenti yali yayongezayo okulonda kw'abassentebe b'ebyalo ng'egize ebawadde emyaka 5 naye gavumenti yatukoze bulungi n'esembeza okulonda okwo olw'ensonga nti bassentebe babadde baluddeko nnyo baakoma omulundi gwa 2018 ennaku z'omwezi 17 abantu babadde bayayaana okulaba nga bayilonda obukulembeze bw'ekyalo obwo. Bongeddeko nti abamu ku bassentebe bano babadde bafuuse ekitagasa olw'emivuyo gy'ettaka gye basusse okwenyigiramu nga kati baagala nkyukakyuka. Gonza Ngondwe eyeegwanyiza ekifo kya ssentebe w'e Lusanja agamba nti yeeteeseteese bulungi wabula ng'asabye gavumenti eveeyo erambike bulungi ku ngeri y'okulonda kuno gye kugenda okutambuzibwamu. Ffe twakalindirira edda nedda kubanga emyaka mingi nga tetulonda nga pulezidenti akwongerayo naye olwaleero essaawa ye entuufu tulonde kubanga twagala nnyo okukyusa mu bukulembeze bwaffe obukulembeze obubaddewo bungi emyaka mingi naye empeereza tezituuka bulungi ku bantu. Oba oliawo mu kulonda kuno kugenda kutukyusiza obukulembeze obulungi tusobola bannabagirambika bulungi eriffe abeeteeseteese nti kubatuulira ka ku mugongo ate abalimi batugamba nti ka ballot paper ka mu bbaafu ka kyama naye kati tunamanya kituufu tusaba abakiiko k'ebyokulonda baveeyo mangu batulambike bulungi. Neusi Kyomuhendo oyo akusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaalero.